وأصحابه ومن سلك نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. buli omu abuuzeeko munna amukwateko mu ngalo nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndowooza bannaffe mulaba essanyu eryo essanyu ly'obusiraamu. Owulidde munno engeri gy'omukutte mu ngalo, akamwenyumwenyu k'ofunye. Nabbi yatukubiriza n'atugamba nti la tahqiranna, temunyooma temugayanga min almarufi shay'an, akalungi nibe kaba katini katya, walau an talqa akhaka biwajhin taliqi, ne woba osanze muganda wo mukwano gwo n'ekyenyi ekisanyufu. Naam, omusimu gwaffe mu ddakiika zino ezitali nnyingi insha Allah tugenda kutambulira ku arriba adraruhu wa atharuhu fi dawi alkitabi wassunnati. Omusimu gwaffe ugamba gutya? Arriba adraruhu wa atharuhu fi dawi alkitabi wassunna. Riba kitegeeza ennyongeza, obubibi bwa riba n'obuzibu riba bwereeta mu society mutuwangaalira. Bannaye mukitegedde, tusaba ennyongeza, tusaba okutwongeza nga tulina bye tugula, balina bye batuwa, tulina bye tuwa. Naye bubi ki, buzibu ki eyo ennyongeza gye tugula oba gye tweyongeza gye tufuna? Bamaama mutera nnyo okugenda ku dduuka oba ogenze gula nnyaanya n'ogamba nze kasitoma wo wa bulijjo, naawe nnyongezaayo, nkuwagidde ebbanga olinnyongezaako ddi nange? Lwaki olowooza nzija wanewo ne sugula walala? Abaana abato nammwe abayizi tugenda okufuna wali emmere nga omufumbi w'emmere alina ekipimo kyatuwa kye tumanyiddwa kye tulya, naye n'ogamba kuuku twabakazaako nalya kuuku, n'ogamba kuuku naawe nnyongezaayo. Munno bamuwadde ku sowaani ebitole bibiri eby'emmere oba ebifi bibiri eby'ennyama, naye nga gwe oyagala bongera ebifi bibeere bisatu. Kati bubi ki, bulabe ki, buzibu ki obuli mu eyo ennyongeza? Twewola ssente. Leero waliwo enkola gye bagamba eyagguma ofe, bimaana buno obubiina obuwola ssente bakuwadde $20 ogenda kuzza $22. Ebyo byonna byonna ebyo omuntu aba abikoze buzibu ki bwafuna, bulabe ki bwafuna? Bwe musomo gwaffe bwe tugenda okwejjukanyako mu ddakiika zaffe zidentini. Bannange, riba kitegeeza ki? Arriba kitegeeza aziyada, okwongeza. Riba kitegeeza ki? Ennyongeza oba okwongeza ekintu nga kivudde ku ekyo kyekiteekeddwa okubeerako. Allahu subhanahu wa ta'ala atugamba mu suratul hajj, fa idha anzalna alaiha almaa ihtazzat warabat. Yali ayogera ku nsi. Allahu subhanahu wa ta'ala, ensi eyinza okukala nga omusana gwaka naye enkuba bwetonnya, ensi Allah agiyinjiwaza, omuddo ne gumera, kitegeezi ensi eba yeeyongedde. Ekyo kibayita riba. Bannange, riba kitegeeza aziyadatu fi ashya'in makhsusa wa ziyadatu ala dainin muqabilu al-ajal mutlaqan. Okwongeza ku kintu ekyo kye bongeza. Tugambye bakuwadde emmere, bagaba ebifi bibiri, gweyagala bakuwa ebifi bisatu. Oli amuwadde kilo z'omuceere 2 nti nkwadde kilo z'omuceere zange 2, naye gwogenda kunziriza 2 n'ekitundu. Olw'ensonga nti oli akozesa akakisaako okubeera nti gwe tolina obudde obwo, ye n'akuwa kyakuwadde naye ng'ayagala okyongereko. Obusiraamu bukigaana bannange. Era bye tulabe olwaleero, bulabe ki, buzibu ki kw'oyo omuntu aba alidde oba omuntu gwe bawadde riba agiwadde ne bagiwadde? Ampuliriza omulungi, riba ey'ennyongeza oba kyetugatta ku mugabo gwaffe nga si gwaffe, byaliwo ng'obusiraamu tebunnajja. Wa fil jahiliya la shakka anna alyahuda lahum hiyal. Abayudaaya balina enkola yaabwe n'obukodyo obwabwe, era balina enkola nga si ntuufu, bo nga bakiyita nti ennyongeza kya bugagga. Era nga ku kyalo kuyinza okubeerako omugagga n'agamba abaavu bonna nga leero bakikola olwaleero, tebannanga omulyango muggule, mujje mwewole, mujje mbayambe, mujje mbawe. Naye ng'olumala okukuwa ekintu
ateekawo obukwakulizo osusa ennaku z'omwezi nkikuwadde leero ng'ennaku z'omwezi mmeka 15 ogwokusatu wenkuwadde sente ezo naye bw'osusa 15 ogwokuna mugenda kuzza mutwalo gumu 15 ala sabili mithali ekyokulabirako akuwadde sente kigamba nti oba akuwoze buwozi wabula muteesezza naye omuntu oyo n'azikuwa mu buliwo nga gw'ogenda kuzimuddiza luvannyuma lwakyo n'agamba nkuwadde nga 15 mutwalo gwange gumu n'ekitundu oba mutwalo gwange gumu ogenda kunziriza mutwalo gumu n'ekitundu tekikkirizibwa abayizi omuyizi ayinza okujja n'ekyokulya kye mutera okujja ne buddadiizi abamu ndowooza mulina ne bummamizi be mujja nabo kati munno kewu n'emukuba kewu mugimanyi ng'ebyokulya bimuweddeko naye nga viddi yakuwanga ennaku z'omwezi 3 ekyokulabirako kati ono atalina obudde buno ng'ayagala omuwe ku buddadiizi oba ku popcorn buzze nabo bubeere nga oba ebinyeebwa n'omugamba kati tubale nze ngenda kuwa ekikopo kimu ekyebinyeebwa naye ku viddi maama wo bw'abeera zze njagala ompe kimu n'ekitundu ekyo ekitundu kyoyongeddemu eyengassi oba kyogasseeko ogwo gwe musango gw'ofuna era kituliko olwaleero munno yasiika apeta mumanyi oyo butto gwe tusiika ne tumuteeka mu kijanjaalo kyaffe ne tukola eddekende ne tuwoomerwa munno ye apeta we yayiise oba yamuweddeko gwe n'omugamba nti kale tuteese leeta ejjiiko nze ngenda kuwa ejjiiko 2 ezapeta maama bw'aba yazze nga bakukyalidde ku viddi ogenda kumpa ejjiiko 3 eno ey'okusatu gy'oyongeddemu eno gye tuyite ennyongeza gye tuliko olwaleero buzibu ki bw'ogifunamu munno omwazise kalaamu oba peeni ye zaamuggwako oba ekitabo bamusabye ebitabo ye byamuggwako n'omuwayo ekitabo bagenda bimuleetera ku viddi nti nze nkuwa ekitabo kimu gwogera kumpa ebitabo 2 kino ekyokubiri ky'omusabe ky'omugaseeko ekyo buzibu ki bw'okifunamu gw'omutampuliriza gw'omukulu ampuliriza ku byalo gye tuwangaalira maama Abdallah yalima emmere naye emmere oba oli awo neefa n'ayagala aliise abaana b'akawunga oba akawunga ako n'omugamba nze ngenda kuwa kilo 50 kati ozinziriza ddi sizoni ejja naye ogenda kumpa kilo 55 oba 6 oba 7 zino z'ogasseeko ezo gwe musango gwe tuliko olwaleero kyekiyitibwa arriba bwe batyo bakolanga bannaffe abaatukulembera babikolanga mu mmere babikolanga ne mu ssente kati ffe olwaleero tubikola mu mmere tubikola ne mu ssente ffenna bannange twewola okwewola kya bubumbwa wanyinza okuba nga sirina naye nga waliwo kummwalina nze nenzija ewuwo obeeko kyompanga nange nsubira nja kifuna omwezi ogujja abasomesa tulina zissako zaffe ng'ez'abasomesa egamba weewola naye bw'oba weewola omutwalo ogenda kuzza emitwalo 2 bweweewola omutwalo ogenda kuzza emitwalo oba buli mutwalo guddirako omutwalo bwe kityo ekyo nno kye tuba tugasseemu ekyo nga tekyaliko ku ntandikwa mu mateeka gaffe ge twabaga era nga si magoba nti oba bw'oba ogenze n'osobola okumyawo kino ekyo kye tuyita arriba bwe kityo bwe kyali mu mbeera pirjahiriya ng'obusiraamu tebunnajja so tulaba al adraaru obulabe obuzibu obukyamu bwa riba mugenda kunnyambako bannange hukumu riba eri haramu nkiddamu riba tekkirizibwa eri haramu allahu subhanahu wa ta'ala yagitugaana okulya riba n'abeera agiridde era tugenda kulaba obumu ku bujulizi mbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga bwe yatugaana ajmaa almuslimuuna ala tahlimi riba fi ljumla amanyi bakkaanya nti riba tekkirizibwa ffe abantu okubeera nga tugirya falidhalika ma hiya al asbab nsonga ki eziviirako riba eno okubeera nti eri haramu bannaye muwandiise ensonga ezifuula ennyongeza okuba nti tekkirizibwa ensonga nnyingi ezimu ku zo muzimu ku nsonga ezifuula ennyongeza okuba nti eri haramu ekisooka arriba zulmu riba buba bulyazaamaanya wallahu harrama zulma allah yatugaana obulyazaamaanya olw'ensonga lwaki bulyazaamaanya nti omuntu gwe wadde 2,000 lwaki akuddiza 3,000 kino ekyeyongeddemu yaafuniramu wa so riba bulyazaamaanya eyo nsonga yefula riba okuba nti eri haramu ekyokubiri lwaki riba etekkirizibwa eri haramu qat'u ttariqi ala ashabi nnufuusi almarida
kiviirako abantu okuteega bannaabwe mu makubo abo abalina emitima eminafu oba emitima emirwadde. Mwalabako waliwo akatambi akafuluma nti omu ku basirikale yeewola ssente ndowooza mu bbanka bwe zamulimu okusasula oba zaali zimulimu okusasula, n'ayingira mu ofisi n'asanga nannyini ofisi nga mwali, n'amukwirawo amasasi n'afa, era baali bakirazeeko ku mawulire ga Uganda. Kitegeeza nti omuntu ono omulyazi amanjiza n'anyigirizibwa wamuwola emitwalo 2 ayagala emitwalo 3 ebiri we yajeewola yali talina. Kitegeeza nga omusaba esatu talina wagenda kuzijja, bw'aba teyesse ayinza okukusaanyaawo. Ekyo ne kiraga nti riba tekiba kituufu, kiba eri haramu. Omuyizi munno gwe wawa ejjiiko 2 ezapeta, ye bw'omusaba ejjiiko 3 ezapeta naye aba afiiriddwa, ekivaamu afuna omuze oba empisa etali nnungi ey'okubba. Era bannaffe abatera okubba mu bisulo engatto za munne n'ebisigadde, ebimu ku bivaamu alina obulala kiyasabibwa omutima ne gufa n'alwala, ekivaamu gwe mutima ogwo omukyamu. Riba ereetera abantu obutakwatagana, eyo nayo nsonga muzimu ku nsonga ezifuula riba okubeera nti eri haramu. Kakati muwandiike ensonga zino nange insha Allahu taala zetugenda okukoonako mpola mpola, mukadde kaffe kagweyo tuveewo biidhnillah. Mafasidu riba, obulabe obubi bwa riba, wa adraruhu wa akhtaruhu wa atharuhu. Obulabe bwa riba, akabenje akali mu riba, obukyamu bwa riba, ebizibu bya riba. Kiwandiike nga bw'oyagala. Oyinza okugamba nti ebibi riba byereeta, ebizibu ennyongeza eyo byereeta, obukyamu, akabenje, ebitali bituufu. Kyetwagaddemu nti kukituuma linnya gwe era olaba erisaana. Tugambe nti ebizibu, ebikyamu, ebibi riba byereeta, ennyongeza eyo byereeta. Ekisooka, arriba lahu adrarun akhlaqiyya wa ruhiyya. Riba eyina obulabe bwereeta mu mpisa zaffe ne mu mibiri ne mu mitima gyaffe. Ofuna ensaalwa mu mutima omuntu wa riba, olw'ensonga nti munno gw'owadde ebbaafu emu ye n'akuwa ebbaafu 2, mutima akuwa awulira atolotooma, kwega mutima awuli agenda akolima. Ekyo kirwaza omutima gwe. Tekikoma okulwaza mutima, hatta n'abamu batuuka n'okufa ng'alaba kyakwadde tseyande kikuwadde era takikuwa mu butuufu. Kitegeeza aba amaze okufuna obulabe, aba amaze okufuna obutima mu mpisa ze, ku mutima gwe ne mu bulamu bwe. Ekyo kyekisooka, obulabe bwa riba. Tugambye nti ekosa omutima gw'omuntu. Omuntu afuna fitina, omuntu afuna ensaalwa, omuntu afuna ettima, afuna obutemu, buli kimu kisobola okutuukako. Lwaki? Wamusaba kyotateekeddwa kumusaba oba kyatalina. Ekyokubiri, riba ereeta obulabe mu society mwe tuwangaalira. Bimaana tereeta butebenkevu mu kitundu mwe tuwangaalira. Bannange abalina ebibiina byonna ebiwola ssente, oba bwe baali bawoze ku ssente oba baali bewoze ku ssente, ogenda okulaba nga ekitundu ekirimu abali ba riba, abali b'ennyongeza tekitebenkera. Hatta niwe kiba kisulo ky'abayizi, nga mmwe abayizi ekisulo kyammwe mutambulira mu riba, munnoomuwa naye n'akuwa ekisusse ku ekyo, obubbi bubeera mu kisulo ekyo. Ne webeera kiraasi, nga kiraasi y'abayizi abo bo beewa, oli n'amwongera ekisusse, obasanga nga abazibwa kontrolinga. Era abasomesa abayizi be batu tubasanga kiraasi erimu ab'emputtu, kiraasi erimu ab'eddalu, kiraasi erimu ab'effujjo, kiraasi erimu ababbi, kiraasi erimu buli kimu. Ng'omanya nti abamu ku baana bayinza okwanga emitima gyabwe gyafa oba empisa zaabwe zaayonooneka. Olwaki? Olw'ennyongeza Allahu subhanahu wa ta'ala zaatugaana. Bwe tudda kufa abantu ba bulijjo bazadde nga ffe, omuntu bw'abanga yeewola 15,000 talina busobozi busasula mutwalo. Bwe weewoledde 15,000 kitegeeza obusobozi obusaza omutwalo oyinza okuba nga tobulina. Kati kino kikuleetera ettima ku mutima gwo, kikuleetera ettima mu bulamu bwo, n'otuuka n'okufuna ensaalwa oba omutima omukyamu oguyinza n'okusaanyaawo gw'owadde ebintu. Naye kito kikosa omutima gw'omuntu oyo omuntu aba alidde riba. Bw'eba nsi nga yeyeewola, ensi nga yeyeewola ssente ezo ez'engassi oba eza riba, ebeera mu mabanja. Babanja omuntu wa bulijjo, osasula omusolo omuyitirivu olw'okusasula amabanja ge beewola, olw'ensonga nti n'amabanja agamu ago agali mu riba kwegamba gagenda geeyongera. Gavumenti eyinza okugamba gavumenti ginnewaayo tukwadde obukadde 20 naye tukwaddeyo emyaka 5 ogenda kuzza obukadde 25. Ezo ssente ziba mu baki?
ziva mu mmwe ziva mu ffe senga ensi eyo oba eggwanga eryo ekyalo ekyo kiba kiri kya riba. Bwe gaba amasomero nga gano agaffe tuwangaalira essomero nga liri lya riba ogenda oddisanga nga niwe gw'omusaala gw'abasomesa tegubaawo kubanga mwewola emitwalo 5 gwe mwewolako manirende yakwola yeetaaga emitwalo 100 bimaana yeetaaga kakadde kalamba. Sebaali wadde oyo akoze omulimu ogwo aba tagenda kifuna kitegeeza kibeera kigenda kukosa society. Bw'aba maama bw'aba taata mu family nga yeyewoze ssente nga baterozze wala bazadde baffe eza sukulu fees ogenda kusanga n'omwana tasomye. Nabwe kityo riba ereeta obulabe oba ekosa ebyenfuna by'eggwanga ekosa ebyenfuna by'omuntu. Bwe munnanga abadde alya riba ng'ogirina manya nti ebyenfuna byo bigenda ttagala. Ensobi endala oba ekizibu ekirala ekya riba ta'tilu taqatu albashariya kinafuya abantu. Riba enafu y'omuntu bimaana omuntu aba takyalina nsonga lwaki akola. Olwaleero guno omulembe waliwo ebiriwo ng'okuwola ssente na bino bibetinga ebiyingira mu mbeera nga zezimu ezo. Osanga abavubuka ku makya n'abaana abato ng'ali kapapula eyali badde akola mu ssaawa 5 abeeko kyafuna aba takyakifuna tamala budde. Noono wa riba tamala budde wali ebibiina ebiwola ssente ate nga weebiri bingi obudde buno. Ogendayo oyagala pikipiki ya looni oyagala n'amasimu ageerooni gyegali oyagala olugoye lwa looni sukulu fees n'ebisigadde jangu tukuyambe. Bwe baba bakuyita bakwagala bakwaniriza babeera nga abatusaabaza mu takisi. Gwe gwayita mu takisi parking erabika era akuyimiza n'agamba yimirira n'ayimira n'akuteekamu naye kati gwagifuluma parking ebula. Kiba kitegeeza nti akwagadde oyingira takwagala ng'ofuluma. Nabwe kino wa riba bw'atyo akukubiriza n'akusikama ng'ogendayo gy'ali naye omaliriza ng'empisa zisiwuse mu bantu. Nabwe kityo kinafuya abantu. Riba bwe tugira enafu y'omuntu batakyakola kiki eyaba asubira kimu kwewola kyokka. Agamba nti muzimu ku nsobi mubimu ku bizibu oba obulabe bwa riba arriba khuluqun wa amalun min a'mali adai llahi lyahud. Mulimu mugumu ku mirimu egy'abalabe ba Allah abayudaaya. Tanna mumpulire riba gumu ku mirimu gy'abalabe ba Allah era Allah yatuuka n'okubogerako mu surati Nisa aya ya 10 nti wa akhadhihim riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwala nnasi bilbatili wa a'tadna lilkafirina minhum adhaban alima. Nti ezengasi oba bye bayongerangamu bye baalyanga n'okuva ku ndagaano Allah subhanahu wa ta'ala gye balagaanyisa Katonda yabakakasaako okubayingiza omuliro. So bannanga omuntu alya riba abamulabe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akilu riba omuli wa riba yub'ath yawma alqiyamati kalmajnun. Katonda agenda kukuzuukusa ku nnaku lw'enkomerero okuva mu ntaanaayo bwe baakuziika ng'olinga mulalu. Abaana bato mumpulidde ekyo ekitabo kye wasaba munno n'akuwa ekitabo kimu gwe n'omusaba ebitabo 2 wamuwa peeni emu ye n'akuwa peeni namugamba onziriza peeni 2 wamuwa ekitole ky'akawunga kimu n'ogamba gw'ogenda kumpa ebitole 2. Katonda agenda kukuzuukusa okuva mu kabuli mu ntaana ng'olinga mulalu. Allah atugamba mu suratul Baqara aya 275 yagamba nti alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Nti abo abalya ekyo ekyoyongeramu gwe maama yagenda neyewola ssente ne bagamba ogenda kuzzayo emitwalo 20 oddizaako 2 naawe n'ozizzaayo. Allah atugambye la yaqumuna tebagenda kugolokoka kuva mu ntaana zaabwe illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Bagenda kubeera ng'abo bakwatibwa amajinni. Lwaki? Allah agenda bagamba nti dhalika ekyo ekikolwa ekyokuva mu ntaanayo ng'olinga mulalu agamba nti biannahum qaalu innama albay'u mithlu riba. Nti bagambanga nti okugula kulinga riba kwegamba ne bakkiriza nti ne bw'ogula n'oteekamu koba otaddemu nange nnoonya ka kapito kange nange nnoonya kubaawo. Ekyo kyonna kyonna Allah bw'ati wagenda okuzuukusa okujja mu ntaanayo ng'olinga mulalu. Bannaye tuli ku bulabe obwa riba. Riba kyeki yennyongeza. Ennyongeza eriwa ku kintu ky'owadde munno kyowoze munno ky'owadde munno ky'oyongeddemu eyo ye riba.
eri mu ssente, eri mu bintu ebikalu, eri mu mmere, kyonna kasita okyongerako nga si bwe kiteekeddwa okubeera, manya nti oyingira mu muteeko guno ng'omuntu aba alidde riba Allah bw'ayogerako. Mu kimu ku kizibu oba obulabe bwa riba, wano sibimenya gw'amanyi biwakawandiika naye nze njogera bwogezi gwe nga bwewandiika onnyambeko mu ekyo. Yamhaqu Allahu amwala riba wa yatlifuha, Allah asaanyaawo emaali y'omuli wa riba era n'agijjirawo ddala. Mutegedde bannaye ekigambo ekyo? Omuli wa riba osooka n'ogaggawala n'ozimba emizimbe n'ogula mu mapuloti n'okola buli kimu, naye Katonda takoma ku ekyo, hatta ne bwe baba baana bo bennyini Allah abajjamu omukisa. Wetusabire abazadde abali wano ng'obadde mwewuuzi wa ssente za riba oweerera omwana, saba Allah akusobozese. Naye oyinza okuweerera omwana n'amaliriza ng'akutunze wobadde obeera, kuba Allah ajjeemu emikisa. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti yamhaqu Allahu riba wa yurbi as-sadaqati wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, nti Katonda riba agijjawo era emaali erimu riba Katonda agijjamu emikisa, ate omuntu awaayo Allah n'ayinjiwaza ebyobugagga bye. So bannange, obwavu bungi kituufu, obwetaavu bungi kituufu, naye tekikwetaagisa gamba nti nze kaŋŋende bazimpe nfune, kuba oyinza obutafuna. Oyinza okumaliza nga byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala abijjeemu emikisa. Mumu ku bibi bwa riba obulala, at-ta'amulu bir-riba yuqi'u fi harbi, omuntu akolagana mu maali ya riba, omuntu akolagana mu byennyongeza aba alangiridde olutalo ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atugamba nti nti omuntu aba alidde riba aba alangiridde olutalo ku Allah n'Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah atugamba mu suratu Al-Baqara aya 278 mpaka 279, Allah agamba nti ya ayyuhalladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, ittaqullaha, muti Allah wammwe, wadharu ma baqiya min ar-riba, muzeeyo ebyo ebitali byammwe nga bya riba, era riba mugireke mugiviireko ddala, in kuntum mu'minin, mwembanga Allah wammwe mumutya. Kituufu riba ekutaasa, lwaki ekutaasa? Ekutaasa muki? Nti ofuna akasente nga kabuliwo, obukadde bubi tolaba nti bungi, era oli wagamba nti obukadde bubi ogenda kuzza 2 n'ekitundu, olabira ddala nga ekyo kisoboka. Era otukana okugamba banno nti bali abasajja bawola ssente, naye basajja bakisa nnyo, bawola ssente oz'amagoba katini mpola mpola, ng'azikuwadde n'oziteeka mu nsi obukadde obubi, olabira ddala nga bungi, naye ensaasaanya yaazo oyinza n'okugula kyobadde tusuubira. Maze emyezi 5 emyezi 10 kikwata ku bukadde bubiri, nfunye abumpa, naye labira nti nazeewoze, buli 10 kyenzijjako 10 kumpi kikubisaamu 10 emirundi 10 sente za riba oba ebintu bya riba. Gwe munno omuwadde apeta kati, gw'omuwadde jiiko emu oba jiiko 2, naye woolitegeerera nti zizitowa nga nawe maama azze ku vidi n'akuwa apeta, okujjako ejiiko, waliwo piloti, waliwo omusomesa, byonna mubirowoozaako ate nga bituufu, saballa bibabwe. Naye bw'obanga oli muli wa riba, Katonda akujja mu kusaasira kwe n'atabikuwa. Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la'ana akilu riba, Katonda yakolimira omuli wa riba gwagirya gwe bagiwa, naawe agimuwadde, nawe Katonda yakukolimira. Wakatibuhu, naawe omuwandiisi awandiika riba n'omujulizi. Abantu bagenda mu bibiino bawola ssente, n'akusaba endagamuntu ye, endagamuntu gy'omuwadde n'agenda ne bamuwerako ssente za riba, naawe oba omuyambyeko, hatta n'alagirira weeri n'agamba olaba ekibiina kiri gundi, emisolo bimaana engasi yabe kibongeramu kiri wansiko, gwe naawe alagirira, naawe oyingira mu kolima, agiwadde n'egiwagiwadde, awandiise, awadde obujulizi, alagiridde, mwenna mugwa mu kategori yemugwa mu mutendera gwe gumu. Obwo bulabe eri riba. Akilu riba, omuli wa riba, ekikyamu ekirala ku muntu alya riba oba obubi bwa riba, yu'adhab ba'da mautihi, Katonda agenda kukubonereza oluba okufa bweppa ng'obonerera ila yaumil qiyama, okutuusa bw'oliva mu kabuli omwo. Bannaye mumpulidde, gwe mwana gwe munno wamuwa ekitabo n'omugamba akuwa ebitabo 2 oba akuddizangako ne ssente,
munno sente kewuya mukuba omutwalo gwe bamuwa gwamugwako gwe nga bakuwa emitwalo 2 n'ogamba nti nkuwa nusu ku nusu 10 ku 10 ezo sente z'omuwadde 10 nti yakuddiza 2 kiki ekigenda okutuukako kuba ogenda kufa nyina okufa naye ogenda kubonerezebwa otya bisabahatu au bisabahati fi nahri min dami ogenda kuwugira mu mugganga gwa musaayi hadithi mpanvu mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oli alaba abasajja 2 ng'omu ku bo ayimiridde mu musaayi nga muyitirivu nnyo ombaka kyava amubulira ku nkomerero nti alladhi ra'aytahu fi nahri oyo gw'olabye ng'ali mu muggo gw'omusaayi akilu riba muli wa riba kubanga lwaki Katonda yamuteeka mu kifaananyi kya kuyimirira mu musaayi buli omuntu buli lw'omuggyako sente ze oba ekintu ng'akuwadde ekisukkamu aba agenda kuteekamu amaanyi mangi atuuyana nnyo akola nnyo okufuna sente ezo ez'eyongera kitegeeza nti buli lwatuuyana kwegamba abeera ng'obulamu bwe obugenda naawe omuli wa riba kyowadde munno wamuwa uniform olina uniform 2 munne ye yayulika bagibba n'omwazika n'omugamba ogenda kugimpamu sente besi n'okubisaamu ng'omanya Katonda bw'anaaba akujja mu kabuli ng'ozuukira ova mu ntaana ogenda kubeera mu bantu Allah bagenda okubonereza akilu riba omuli wa riba min a'dami al-muhlikat kyekimu ku bintu ebizikiriza omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu hadith gyetusinga okusoma ennyo omubaka yagamba nti ijtanibu as-sab'u al-mubiqat mwewala ebintu 7 nga mazambi gakaŋŋaŋa mazambi amanene abaana abasoma twewala ebintu 7 mwebyo ebintu 7 omubaka yagenda abitottola mulimu shirika okugattako Allah mulimu eddogo mulimu okutta omuntu atakkirizibwa kumutta naye mulimu wa aklu riba n'okulya emmaali eyo ennyongeza ogenda n'okalubiriza omufumbi yayina ekipimo kye ayina engeri gy'apimamu akawunga akakuwa omuceere naye n'ogamba kuku naawe abamu tutuuka n'omuwaayo akasente bw'ojja nga wakadde wakosooka kwogera naye nti nze ondabiranga ddala banno baleeta masowaani bw'oleeta kabaketi ka nnomi oba akamagiki ke wajja nako mwe bakuteera kiba kitegeeza nti gwe kyofuna kisukkunwa ku kyabanno abaffe kyoteekeddwa okufuna kuba mujjukira abasomi mwenna abali wano nti wano wemuli si wammwe si bwe kiri endya yawano tefaanagana nga ndya y'ewaka muli ekyenkya ku 7 n'olyawaawo ekyeggulo bootu naye wano babapimira okusinziira ku bulamu bwe baagala mubeeremu yensonga nti muva wano muli balamu mugenda okudda ate nga muli balwadde lwaki mwalya ne musukka ku ekyo kati mutuuka ku ssomero tobeeramu abagamba nti oli afuna ddabo gwafuna ddabo nkulaba wooli wuuyo owa ddabo naawe weemanyi naye mu kisiibo muno era okyafuna ddabo era bakukazaako lya ddabo naye nga banno bafunye sowaani emu ng'omuceere ofuna ddabo obuugi ofuna ddabo kiki ekigenda okutuukako bw'onooba ofudde n'eddabo wo ng'ali mu lubuto lwomwo Katonda agenda kuzuukusa kuva mu ntaana nga mulamu Allah baakugwe mu kusaasira kwe ate abasinga okufuna ddabo ne mu kinaasi be basinga n'obutategeera kuba ye Eva bwe zituuka essaawa 6 ng'atunula ku ssaawa tulya ddira nki ku ssaawa 7 obwongo bwe gye basomesezanga eno ye aba alowooza ddabo gye bagendera mu preps ye aba alowooza ddabo olw'ensonga nti bannaye ddabo ye riba ndowooza kyekituufu katukizze mu ddabo ekyo kyokubisaamu ekyo ekiddako ye riba kati omuyizi yenna ali wano ng'obadde muli wa ddabo kirekere ddala kite kiveeko waba onookiremerako saufa tu'adhabu yawma alqiyama wa huwa min a'zami almuhlikat nebimu kubizikiriza akilu riba gw'omuli wa riba ali wano weewala sente zikyakolimya okusasula kiki ekigenda okutuukako yusabbibu hululi aladhabi waddimari kireeta ebibonerezo n'okusaanawo ebibonerezo bikutuukako ng'okyali ku nsi kuno abaana bwe baba balwala banno gye balwaliza abaabwe n'agula panado omwana n'awona gwe bamusindika emulago sente ne zibula ate n'oddamu ne weewola ng'ojjanjaba mwana bwe weewola n'omujjanjaba Allah n'asaasira omwana n'afa kuba n'okufa nako Allah aba asaasidde alhamdulillah nteekateeka ye
tekitegeeza nti kibonerezo omwana bwafa bali tebagenda kujjako sente ze bakola bagamba maama onootusonyiwa naye no bizinesi si ffe twatta omwana tetwakuwa sente nti mwanzimpa obukadde si 2 nti 2 twagamba okomyawo bumeka nti bukadde 2 n'ekitundu oba bukadde 25 mu bbanga ki mu mwaka gumu ate bannanga omwaka gudduka nga Ramadani n'okusingawo tetwali twakagitandika leero tubuzayo ennaku mmeka ennaku ziringa 3 ezibulayo n'obutawera kati kimanye nti ne riba bwetyo bwedduka naye ne webedduse era ogenda sigala Katonda asaanyizaawo ebibyo omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti idha dhahara zina والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله بك محمد صلى الله عليه وسلم يقام محديثي الذي أخرجه الحاكم وصححه إمام الذهبي يقام أنت أوتشيرين omulembe ekyalo ensi bwesasaanirwamu ng'erimu obwenzi bungi erimu ne riba okulya ezo ennyongezanga nnyingi na fakad ahallu baba bamaze okuhalalisa ebyo bennyini ebibonerezo bannange ensi erimu riba teggwamu ntalo teggwamu bizibu teggwamu biki amaka galimu riba tegaggwamu ndwadde tegaggwamu kusibwa tegaggwamu kubabba byabwe tegaggwamu bizinesi erimu riba buli kaseera esaanawo wagula akakanzu ko mashallah kalungi kajiribabu koko genda okusaliramu yiti naye nga weerabidde sente ze wakagulamu zaali za riba oba wakateekateeka paasi bulungi otesitesa akaliro zino ez'amasannyalaze otereza ntereza n'okwata nako bw'okiteyokya waliwo okuteekako bwepa ng'ejja tetutegeeza nti buli ezijja ziba za riba naye ogenda okwesanga nti n'ekirungi Katonda alabika ntaasiza riba eyo waliwo akagula akamotoka bwepa kapya alhamdulillah obadde ogezesaamu booti gwe kennyini gwakavuze n'okakuba ekisenge ne wakakanika bakatemamu sigiri oweeredde omwana wo bulungi naye ng'emmaali yali ya riba omwana olumala P7 n'agamba maama seeyongerayo naye ng'alina emyaka 10 oba 12 maama si gwasoma nze asoma okugamba nti seeyongerayo mba nkitegeeza mpozi nga gwe ogenda okusoma ndowooza wulira omwana engeri gyaddamu muzadde we ng'omwana akulidde ku haramu omwana akulidde ku riba baana mmwe mumpulira mwewale eddabo mwewale ennyongeza mwewale okuwa bannammwe ekintu ng'ogenda kukubisaamu ebizibu by'ogenda okufuna bigenda kubeera bingi ekizibu ekirala bannange bingi tebiggwayo naye mukkirize tunaatera okumaliriza mu bimu ku bizibu bya riba ekirala mu bizibu bya riba agamba nti akilu riba mutawaadun binnaari illam yatub omuli wa riba Allah yamulagaanyisa omuliro bw'abanga teyeenenyezza Allah subhanahu wa ta'ala atugamba atya mu suratul Baqara aya 275 Allah yagamba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah kozena khulud Katonda agamba nti yakkiriza tugule tutunde tukkirizibwa okugula n'okutunda munno muguze munno muguleeko kikkirizibwa mu busiraamu kiri halal naye Allah yatugaana eyennyongeza tagambye kwongeza nti kunoonya magoba oyinza okugamba nga essimu wagigula emitwalo 20 nogamba ngitunda 22 kusinziira ng'obaze emisolo gye wagijja byonna bye wazijjako bw'oba ofuniramu woofunamu ki naye kino kyotaddeko abasinze ennyo okufunamu mu masimu gano be batunda amasimu ago ag'ebbanja akuwa essimu naye nga bunaku otakako 15,000 onogamba nti 15,000 ezo sente ntini nnyo niwe ziba 2,000 nzisobola bwoti bw'oyogera ng'okijjayo naye okakasa nti nnyingi nga bagikutuddeko kuba bolwera essaawa zibakakasa okugisalako nga bagisalako n'olyoka obutaabutana n'olyoka olaajana njagala kuteekako n'oziteekako ne zitambula bw'obalabalamu 15,000 emyaka 2 gye baakuwala sibiri mitale ekyokulabirako ogenda okwesanga olinamu essimu 2 oba essimu 3 bannange essimu si kyabuwaze laysa min ad-daruriyat nti bw'otabala kyofa bal min at-tahsiniyat au min al-hajiyat mubimu ku muntu bye yeetaaga naye tekikuteeka kwegamba kutuuka nakwewola otuuke n'okusasula z'otalina otuuke n'okusaba gwe maama akameeza taata era alekawo omutwalo n'olw'ensonga nti weewola essimu bw'onojjako 15,000 olw'essimu teziwere
nogamba nti nasijudde nze afumba katulaga gumu kitundu taata musajja wattu naye sente zakuwa zakwewola naawe era ate weewoze ate mukyewola n'aleeta ng'aletse haram nawe n'oleta ng'olese haram fa anna yustajabu n'oyanukulotwa mbaka yatuuka n'okutugamba bwe yalaba omusajja athas akbar nga yenna agubaagubanye naye ng'awanika emikono asaba ya rabbi ai allah nsaba ompi ai allah nsaba ompi naye ng'omusajja oyo muli wa riba ayambala riba anywa riba kugamba ali mu haram nabbi yatuuka n'okugamba nti omuntu anayanukulwa atya abazadde abali musaasire abaana bammwe tusaasire abaana baffe kuba byensi egenda okuddako omwana akulidde mu haram agenda kwangalira mu haram mpaka ate jjukira gw'omwana gw'osomesa olwaleero tasomera gwe asomera baana be abaana bali wana bakyasoma tolowooza nti osomera taatawo nedda woonomalira okusoma nga taata yafa dda ogenda kuyamba baana bo so si baana ba taatawo naffe olwaleero abaasoma abaliwo wakakube na maama w'amasoma emirundi emeka era wakamusindikira sente mmeka naye womukwera kubizisima agamba mwana wange nga twogedde nnyo naye nga eddakiika ezi 5 sooka oveeko mwana wange twogedde kitegeeza nti akadde k'omuwasi kangi bani b'osinga okugasa baana boloosa nti omwana asasula emitwalo 23 sukulu fees ye maama z'omusindikidde mutwalo n'atuuka n'okubuuza naye nga nnyingi mwana wange nga nnyingi kitera kitegeeza nti ogasa baana bo nammwe mugenda kugasa bandi baana bammwe kiba kitegeeza nti maama bw'aba alina kyagezezzaako kikoze singa boolaba mu butuufu bwakyo naawe abaana bo bagasibwe n'abaana b'abaana bannaye tuli ku bibi bya riba ekirala la yakubalu llaha sadaqatan au allah takkiriza sadaka y'omuntu oyo ng'alya riba bw'oyinza okugamba nti nze seeko ndaba nze riba ekituufu mwetambulira naye nzimbye emizigiti ndabiridde bamulekwa nzimbye amasomero ate ku futaali nze nsibula emizigiti egi nakugamba emizigiti ena oba 5 wallahi babuuza bonna nze abasibula kati mugaso gwa riba ogamba siya mugaso ekyo allah takikkiriza mbaka muhammadin sallallahu alaihi yagamba nti inna allaha tayyib katonda mulungi la yakubalu illa tayyiban takkiriza okujjako ekirungi gwe teweerimba nti nze bwenfuna riba wange ngenda kuzimba essomero bwenfuna riba wange ngenda kuweerera omwana ngenda kuyamba omuzigiti ngenda sasula amasannyalaze era nzayimirizaawo ekitundu ekyo eyo bibyo naye allah takola ki tabikkiriza bannaye mumpulidde nam arriba okulya riba la yustajabu duau akili riba omuntu omuli wa riba tayanukulwa okusaba kwe newoosaba toyanukulwa bannange nga tusabye nga musabye osaala osiiba naye bw'osaba duwazo zikomaawo lwaki zikomaawo mulwa hadithi gyetulabye nti dhakala rajulu yutilu safara nabbi yategeeza omusajja era yawanvuye eŋŋendo ng'atambula ash'ath akbar agubaagubanye yenna yamuddu yadaihi ila sama naye nga musajja mulaajanyi naffe bwe tumala okusaala tetuva we tusaalidde omala okumpa eddakiika 3 ngo ai allah wange ai mutonzi wange naye bw'obisaba bippa enkeera omwana wange ekimbe kimukuba nogamba ye allah nakukola ki ya rabbi ai allah nze nakukola ki nze nga nsaala abatasala be bali obulungi gwoli bubi lwaki waliwo ensobi gy'okola naye nga gwolowooza togikola ngolowooza ate munnange nakola ki ku uganda ya leero yeye ya leero ye yaliwo yeye nkya nanyini buyinza akyusa embeera okusinziira ku nkyusa zaffe gye tuba tulimu abatuuliza abalungi namwe ekito bwe tunaaba nga tuwangalira mu haramu allah tagenda kwanukula kusaba kwaffe tugenda kusiiba tunaasaala nga bwe tusaala naye nga newoosaba okwenkana wa allah takuwa bannaye tuli ku nsobi za riba ebimu ebiddira ebisembayo obulabe akabenje ka riba akulu riba yusabbibu quwwata au qaswatu alqalbi wa dukhuli rani alayhi omuli wa riba kireeta omutima gw'okukaluba mu njogera ya leero nti omutima gwakaluba bannaye sibe kiri kaswa kitegeeza omutima nga guba mukalubo guba mugumu n'okusinga ejjinja omuli wa riba talina kyatya agamba nze asoose babu tauba mafutuha omulyango gwa tauba mugazi nenenya naye nga bambi allah yamanyi lwenaafa nyinza n'okwanga bino ebigambo byange ebisembayo gye muli nga munaagenda obula nti seeka badde wano tugenda muziika olwaleero ate nga bwe kiri allah wabanga asazeewo naawe oyinza n'okwanga ebigambo ebyo bisembyeyo gwe omwana omutampuliriza kubanga abaana bangi abafudde ewammwe nga gwe basinga emyaka ne maama wo olubuto lwavaamu nga gwolina emyaka so tulowooza nti nze nkyali mwana muto nti ndi mu baby class olimba waliwo n'abamu be bataazaala
kati teweeyibaala naawe ng'otambulira mu buriba ojja n'obusente ku ssomero gwe mugagga wa wano era bakukazaako mapapula kegamba olina ssente naye nga lwaki ozaagalamu kukubisaamu maama akuwa omutwalo ng'ozze kusuubula n'ogamba nange atalina ssente jangu nze wendi nja babeererawo gavumenti erimanya kyerimpa ne weewaana mu neewaana eyo banno ne bakuwa nga be bakuddiza nkuwa 10 onziriza 2 si bwe kiri nti ye olw'ensonga nti ogenze wali kantini okugula ebyokulya gwalina ssente bakulaba ogula abamu be mulaba abo abagula agula nga yagala kusendasenda naawe ogule zikuggweko akuwole ate akubanje nga buli mwaka bakubanja balituuka n'okusala ku sukulu fees anti maama zaleese okuwa akuwe ogamba maama bammanja mutwalo maama yakuwa emitwalo 2 taamu ya ate tuli mu kisiibo wano tusiibuluka futaali waali kiki kyogula mu budde obw'emisana kati sente zikuweddeko zaalaziwo gwe atugamba tolina sente okutuuka n'okwewola maama olujja anti maama bammanja mwatuuka n'okufuna okulimba abaana maama olujja ku viddi ng'oteesa ne banno nti mbulabanga atuuse mujje nga gwe maama Sumaya nti yenze Sumaya namuwola ekitabo kyange naye munnaye tannaba kukizza kyali kya mmeka kyali kya 7 nejjuke naye namuwayo n'ekirataamu ewedde mu mbeera bwe tutambulira mwana gwampuliriza olw'otambula mu mbeera eyo nga bw'oli bw'otyo Allah gwe gwagenda soosaayo ng'obuko obutini mwe mulowooza Allah tabayingiza muliro nammwe abayingiza mwe mumanyi maama bw'aba afumbewako emmere nga tafumbidde ku sigiri ng'akumya ekyoto asooka n'aleeta obusubi obutini n'ateekako otuti then n'akoleza n'akabiriiti kati bwegumala okukolera n'ateekako enku eziddirira n'alyoka ateekako zino zibuliitiga n'agakuwa ganene be baffe bakaŋŋanga ffe abanene kati maama bw'amala okufumba bw'ogenda mu kyoto toyinza kusangayo lyanda lya ssubi wali olirabyeyo kitegeeza bw'ofuuka vvu nammwe mwegenda kubeera nga nswa mwali muliddeko ku nswa enswa ozikwata kinywa booti zigenda zirajja nagwe bw'ozibatika ettama bw'ogaaya naawe omuto lya ribaawo olaba nno nga bw'okubisaamu gwe nga bw'osanyuka odde ewakana buli kimu ng'okitutte yauma alqiyama Allah agenda kukuvunaana n'omutima gwo Allah agenda kugufuula nga mugumu gulinga jjinja muzimu ku nsonga mulimu ku bibi bya riba bannabye tuliko aklu riba yakunu sababan fil hirman mubanga oli muli wa riba yemu ku nsonga Allah lwaki akumma n'akummira ddala omuli wa riba katonda akugirako ddala akummira ddala alhiriman ng'olaba banno bagula mmotoka bw'ogamba bagule beejalabye nze seejalabye yange negivugira mu jjana nam banno bagula obugoye obwambalo kutamba kwana obugatto nga bupya gwe buli kaseera maama ne wateekateeka sente nga zakugulira ngatto wagenda ozigula bazibba lwaki olina omutima olina embeera mwotambulira nga si ntuufu Allahu subhanahu wa ta'ala agamba nti fabidhulumin min alladhina haadu olw'obulyazaamaanyi obwaba abayudaaya n'abaabula abali ba riba haramna alayhim at-tayyibaati twabaziyizaako ebirungi wa uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi kathiira wa akhadhihim ar-riba kyetwagaddemu naye okulya kwabwe okwa riba katonda yabamma yabagirako ddala ebirungi maama weewoze sente naye ne banno batuuka n'okubuuza naye maama Abdallah sente zeyewola azikolamu ki tanyirira nti oba aguze lugoye sigamba nti oba ennyumba yanzikubye ka pulasita enyiridde sigamba nti oba alina kyafunyeemu naye omukazi yeewola gwe nga buli kibiina ekiri ku kyalo olutuuka n'okubuuza abo baawa balina masuba waawo wennyini nnyini wano wennyini nnyini wakubbatabbata baliwa buli kaseera obuuza we bawulira sente naye nga ne wooziteeka tolabawo kitegeeza Allah yakumma nga bw'ozikwata bweppa okuma zikwata mu ngalo okuzibala olinga akola mu banka nga tebamusasudde olaba ng'abala omudidi vudde kuki waka akasente kwewola akali akasaamusaamu mbakubirizanga mbagamba bannange tewala ebintu ebyo yadde nga birimu ebyenfuna ebyamangu naye buli kintu kyonna kyonna ekyamangu enkomerero yaakyo tetera kuba nnungi so ate ekintu ekigenda empolempola enkomerero yaakyo ebeera nnungi mukkirize bwemba wano nyinawo mikwano gyammwe baganda baffe betusomesa ku Islamic Call era mbadde mu lesoni yaabwe naye ng'ate nyina okujja wano yadde bibadde bikyeyongerayo naye bisigadde mugenda kubuuza Shk.Abdul-Hakiim waali era byonna birina era agenda kwongera okubittanya biidhnillahi ta'ala erinnya nze Abdul-Hakiim Aliyu Kifembe Abdul-Hakiim Ali Kifembe nze ndi musaada musoga mwene nzaalibwa mu Bugweri district mpangalira mu Iganga district
ku kyalo nampirika muyiga nga soba nange ndi musogaye oluganda just ngezaako bugezi kubanga nsomesa mu Baganda ndi musomesa nsomesa ku Mahadi Salafi Namuŋona nasomesa ku Islamic University Buganda Muslim Council nasomesa ne ku Mahadi Nahda ebukakaire Namalemba mwe bali kumpuliriza bakagwa abalungi saba kibomba wo mu weekend abankumire subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.